Fish. Golowooza lwaki Wizo yesamba nnyo ebintu by'okusabira omugenzi Moses Radio gende ekagga. Alabika si musabi. Atakiriza mbyakusaba. Atakiriza mbyakusaba kubanga alina n'okubanga balina ekintu kyabwe kye baakola ne Moses abamu kye batatukola ki? Kye tutamanyi. Tekimukiriza genda kukagga kusaba. Nange nina ekintu ekimu ng'ewaffe sikikola. Nze siziika mwana muto waffe. 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, emyaka 12 bwe twayimba oluyimba naye. 2018 n'agenda. 2019 tulaba nti nze nasigalawo awo mu ekyo. Neffe twandibadde bangi mu ekyo nti buli gwe yayimbako naye mulimu obubaka bwe yaleka n'agamba kino nkikulekera. Nina nze bengenda okukyomeramu munansonyiwa mwe bannamawulire mulowooza mutazze kagga omukolo tegwawedde bannamawulire beesambye kagga mbonno tulina obbooca tujja bbooca tulina ssente ezo buli muntu yafuka muna mawulire abantu balina essimu bakwata potejatambudde Loki yabadde akola emirimu eri ng'eno mulaba abantu babirabye so bannamawulire oba bazze oba tebazze emirimu gisigala gikola kisigala bagambye nti okujja okavalinga omugenzi alina okubookyayo babookyayo ate muziki w'omugenzi nga bamukuba nnyo ku mativi gaabwe ate nanti kyembagamba kyokka maama bamuwa mu bayimbi abayimbye wano e Uganda nti ye muyimbi eyayimba n'asitula banne abasukka mu 8 oba 10 n'abayita bonna ne balya ku ssente nga ne kati abamu bagagga nenga okugaggawala kwabwe enso bamanya Muze Radio Zamba wali mutegeka bajenero Zamba bonna ani yali abamanyi Siza bamonoji bonna okulya ku ssente basiza mani mafalanga barabadaba kyakiro kyakukyakala segedde awula musajja omulimu gwakolwa kati gwamulirayo gwaneno omenyerayo omuyimbi omuno ng'amanyi n'agaleesa abantu we bati nti Kamiri yaleta gundi ne gundi Kamiri yaleta radio radio si yamuleta ne Wizo bamulemererwa nga bakona Jeff yaleta Wizo ne radio Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyanjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi okutonaatona ebisenge ne art nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano kula Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Baza mukama yawadde Rock Giant essimu. Musiru nnyo. Rock Giant yafunye essimu Kaveera brand new. Samsung. Nakayimba tukalina. Wekiri. Tokuba obukadde Neto tokuba akakoona. Yafunye essimu. Kulira emboko. Bula byogera biri bula. Abantu bakyayogera. Bantu Kankwate tusabye nnyo Rock Giant. Tusabye nnyo mukama akapya. So tukubye mukapya akapya. Kubadde okubya. Sebo ndi kugugo musakinge. Sebo smartphone akyagijjukira. Akyagijjukira ojinyiga. Mutabani wabire mukabe. Nali manyi mukabe ya muzaala. Kule mukabe yala. Nga mu kika kigaga. Mpa kumpate mu. Kitwawula. Katonda be. Matukole ni dawa na watu. Tuchina obulago bwatusaka letwabaddeyo. Sebo no mwayimbye nnyo. Kikyokoze bw'otyo bwabadde n'okola. Mwabadde munywa. Oba akagenda kunywa. Okay mugulike. Ku MRF. Ani yagamba okwanjula program?
fe tuli babbi gwe yanjula ki program kyo tuve wano ku MRIF kwe tuli amanya bampita Rima Sam oba Mechanic Rabongo kinono kyanjawulo mentally disturbed labongo kiri mental kinono kyanjawulo kiri kiri mental mentally disturbed labongo kinono kyanjawulo kubanga ku set ninako abasajja bannantamegwa basatu munsabire omu babiri basatu kati buli omu musanze mu kyamagero kye omu yaguze kamera omu yaguze simu wajibyewa omulala adidde waraji amutadde mu kufundukwa adidde waraji amutadde mu kifundukwa ate no kamera nina black magic ate na oliwa labongo laba sokola bikankula gesokoti laba yolabe yajifunye ziwambaza lifala sijikubira kalango eno bagiyita Canon Canon 11 zezimu kumpya mulo nze eno gundi yata tolinayo nemo kulekeye esimu kati buli alina esimu abantu balimba imato na black magic nina black magic bamwe balegula ezino omutwenga kukuluma mangu anto manyi lwaki bendi mu balwadde nnyo kati eno kakati olabe eno kamera nungi nyamanze nkwebaza eri abayimbi mwenna otandika bwoti kikulu nnyo oyina gamba nafunye kamera mu 2026 gwe ngenda kulekera ku Metallic Babongo ngende ni wa kamera tuyimba kole video bakube ekifaananyi buli muyimbi yongera ketofali mulo wamusage the fish yongera ketofali tanze mu bayimbi na kamera nomula ajja kuleta etesinde sawo gende ni wa kamera toina kiddako kazinda loko always ka ready yafuka maraya yagala onvuma ndije simu tubaniriza nnyo ku Metallic Babongo tobuuza katenjewa nze tandika kufollowinga nenga ajira TikTok leko TikTok kusimu leka tukute katewa TikTok eyo nze sisinza kola TikTok I talk you tik nze I do talk tik nemukola TikTok esimu tulino making sure tujumujja ko buli sawa mwenda ogolwe tubaniriza muhana tuli ku live kumpo bayakozeseza bino bibyo okutuka kati ayizo okutuvuma bakuwulira force mazo kulyenya mayo wereta wano tomukuba mulezi embwa yalo kijanti eri kugugu byagikuba buli mwemba nayo buli omu asamba makanika asamba buli omu owa tukaike program yes man mukulike yekaga bali twavuddeyo tusoke tukakanemu fe tuli bawamu naye okusaaga kulungi nnyo nti okusaaga kuleeta omulamwa naye ate mutasaaga mwate mugenda kulimba abantu kuba temwasaazeemu mu kusaaga temuba kunyinga kati tukuze nze nkuze mu kukubuulira so si munneeyisa muki ababadde ekaga tubeebaza no problem ababadde ekaga mwenna ensi yonna mbakulisa noba tewatuuse nga wabirabye ku mukutu gye biyita era nebituuka gye byavudde ate nebiddako era omwaka okola ki empozi guno omwaka wabaddewo empisa nnyingi nnyo ennungi ekaga eti wabaddewo nnyo kusasamala nnyo okusasamba ebuvuye wabaddewo ekitiibwa nga bugamba nti agamaka galina ekitiibwa nti mulimu sectors nti abaagala okuwogana eri abagira ebintu byamwe nnyinnyiro zibasuwa era namwe wali ebyoto wali byabaddewo buli kimu kyakoze bulungi ne Red Banton ekintu kye mwatulaze ekintu nti muganda waffe ffenna tukyamujjukira wadde nze nazze kiro nga ntamiddemu nebaka ebyaddiridde saabitegedde kuba nagenza okulaba nga nzuukuse bankomezzaawo naye nakoze ekintu moze kyeyasigala atugamba nti niba tumujjukira tunywe andira kikangabwa lindako yewulamu ebikuba yakola ati nze kati nywe peteroli atali mmotoka akamaze konna oba mu mmotoka omu mwe bayiwa enguuli nze siubanga okuva ku ndekwawe nedda oyo anenyenyala ngo bangeewo weeke yegwe atafa olinywa otya nkubuuza leka nno bajje bakuba ogubundu naye nga byebimu byebyo nti bino byetunywa nti okunywa wuliseni maaso si kumyuka nja kusitu teri nfuufu n'enkuba yatonye mukisa gubaawo mpozi tudde ku mulamwa wamamalayo ojja kumalira okomyewo sikubanja freestyle
tuwe byaffe bise eri toyita mu kamera byonna mubirekaawo so kakati mpozi obubaka buno genda buyisa wano nagambe nti bwe tunayogera ntogera gundi nga teyabaddewo gundi nga teyabaddewo nedda oyo gwoyogerako wano mulinnya ate gwotambuza ate nga taliye oyo ng'omuggalirayo weebaza ababaddeyo naawe yabaddeyo n'abo ababadde mu mwoyo ogwo omwaka ogujja kugenda kulaga ekirala tetukyagaba masanyalaze teri masanyalaze yadde ffe twebaza ababadde ekagga nti mwebale kujja mwebale kubeerawo mwebale kuweesa rediyo kitiibwa era buli mwaka mukikole we mutyo mujje mu bungi ninanze bengenda okukyomeramu munansonyiwa mwe bannamawulire mulowooza mutazze kagga te omukolo tegwawedde bannamawulire besambye kagga mbona tulina obbooca tujja bbooca tulina ssente ezo sibako babwere enaku zino amawulire gayala buli muntu yafuka munnamawulire abantu balina essimu bakwata loki yabadde akola emirimu eri ng'eno mulaba abantu babirabye so bannamawulire oba bazze oba tebazze emirimu gisigala gikola kisigala bagambye nti okujja okavalinga omugenzi alina okuba okyayo babookyayo ate muziki w'omugenzi nga bamukuba nnyo ku mativi gaabwe ate nanti kyembagamba kyokka maama bamuwa abula bannange Uganda nze era ekisinga okunnuma nalinga mmanyi nti buli okujjukira kwa rediyo okubeerawo nti bajja kubalaabalanga bagambe nti music wa rediyo guno omwaka akoze sente weziti nti rediyo ebintu byaleka akozewe kwe kutegeera nga mmanyi balina ebintu byagenda okujja banjulire famire ye banjulire abaana be okitegeera nekinewunyisa nnyo nti buli otubeera mu kujjukira tubeeramu okubeerawo ne tutula butuuzaawo abanywa bbiya ne banywa bbiya abanywa enjayi ne banywa enjayi kugamba tuli ku ekyo just kubeerawo ki kitegeera so ng'oli yafa nga yali champion yali star yakola ebintu bingi yaleka ebyobugagga byabe bali bamanyi ne bali batamanyi kuba yaleka ebyobugagga bingi yali mugagga kuba omugagga waliwo n'ebyobugagga by'abaana nga bakyali be babimanyi ab'omunde ennyo kitegeera naye munnange omuntu wamala okufa buli kiki abantu bakyeddiza tuvola mu nsi muno obulamu kya bbeeyi omuntu nga mulamu tomwepanka akaba mulalamu kuba obulamu kya bbeeyi ate omulamu bakumpanya buli kyo kiba kikyo bitasobola kikolaki okubba ekintu kyo nga wooli kubanga gwe wakikulerera fish olwatuuse kagga ate newebaka bwebase eseza basabidde omugenzi nga gwe watamidde edda otuukiriza kiraamo kya mugenzi kunywa Lokijanti wandaze obwase Luganda anti abantu drone zakuyiseko ng'oyite kwakirire nakawukawo ng'otadde bits ku mutwe kubigere ng'okubya American Jaguar boliboti mbu wagikubye emirundi egi waso n'ogikuba ku maca n'ogizaayo n'ogikuba olw'eggulu n'ogizaayo ati okumanya wabawo omuzimu omulalalala Loki teyandabye nako kyokka nga yampiseeko emirundi emeka Leira wali waliwo essannyalaze yabadde ali ku masanyalaze feza zabadde endala yabadde biralamo ate nga nange gwayitako nange saagala kukola ki ati waliwo yanazeka vidiyo nze natuseeka gasawa 2 31st bairwa kumeka lwa mukaaga sawa 2 nga tewali kyuma tewali kintu konze nesanga mama nga ali katoka alyako n'akanyama nasooka ndiisaako n'akanyama nani tuli awo nze mwana omuntu nyenyenye wa Kasubo Jeni kati olwavudde awo bannange natuse wa Franka waggulu mu mayirungi tuto mpaka waka nesooka njikuba Franka yabadde taliiko mujja kutubega bubezi fe abatamiivu abakola bata so mpozi n'ekirala Mr. Live Mechanic la bongo dinezarawo lisuse ndabula buno bakano buvudde tukyali kubyekaga Franka yanti so bubaka mu bantu bano manya gano wati betuba ku kamera batumanyi kwogera linnya lyange oyogera obubaka bwetuba eri oba olyogera ewa nanze osanga wano oba alonda yako n'omusajja ono nga si ku kamera ye ku mikutu gyo tubanko mu nnimiro fenna ey'okusiiga ebirangirangi obubaka zarawo wano yes man obaka ampozi anze na indako kukibulenze ngena soka nebazi kuba ennaku ngenaku ebulayo 3 tutuke ku lw'omukaaga nagenda ku federation nesanga nga bakola program yo gende kaga
nga bakoze poster federation ina platform nti ne bwetekayo bwe buli omwe akola ki buli omwe n'amasannyalaze mu ngeri ye so nenjogerako ya ne Kenzo baami tula namulaba kwolwe nalaba one on one nemanti buli omwe alina obuvunaanyizibwa buli lunaku olumu Amelia Nambala federation yansangaawo tuludde okweraba fish kino ekikazi ekyeru gomanyi naye yangulira essimu eno era nemwebaza nnyo so Amelia ajengwira emitwalo 5 yava ku federation kuba kifuna gyetu yaliwo kululi mama Amelia Nambala so twale ebintu ebijja mu kusaga nenga liwagamba nze kuba ngamba negweroki oli waddala oli kyali waddala simbu kiki jajjalo kene simu emusaana ate si simu yokka jajjalo kiyetaga ebintu bingi yetaga n'omugulira emmotoka abagagga muliro bangi sokolindeko kino ekintu music waffe music bamuyembye abantu bamuwuliriza ne kati music akyatunda copyright ebaddewo ebbanga lyonna ng'esolo za ssente tandayiga kukikwata emuyita mu ngalo neserengera emyaka 10 n'ekikatakwata t-shirt enjeru kusinzako mama badde agitutte era ataddeyo musamusanga kati siga kaeraga munzirugaza sasa kugako tu etanguyigire ofune code nga we baji mama Amelia mogane nnyo wama kati so male kunywera so mama Amelia era nangamba nedda sikikoze mbuba kiki nangamba naye ate nangamba naye ate just nebalizaako mu platform ya federation kuba tiyakikola mu kamera muki ebyaddala so twegabire bwetu twaga gundi yampade so sha kati muwadde uno towekwatira federation linda konchayogera sakati gwempa akazindalo yayogera katani ya Roki ate wandimpadde nakuta kati yakakwatira nzaba kwatira so kakati kiriwo kiri bintu nti ndawole bintu betugabana nzaba kwatira tujagabana microphone one metalikira bongo kale so kakati ekiro kiri so kati mbadde nkyabagamba nti bena bifuna olunaku lumu lwennaku nalaba ku shiba nandudde omula nti federation eyo enange gyetugattamu ekiro ne munyumirwa kati ebiri emisana bwebinoonyereza gwomanyi naye ekiro ekyo tukimisinga ffenna nti kamera zibawo nnyingi bonna babaawo naye olwokuba nti baddeyo campaign bikyensi webadde weewo kyova ni kati gyebali office nzigwe nti kati eriyo omulamwa so nze kyamanya nti very soon yatugenda kuddamu twesangengayo gwe bujjangu n'ekigendererwa kyeyalagoma toyinza gamba mbu toli mu federation lwa nsonga nti bwe bakuŋŋanya abantu abangi bannamawulire kamera buli kimu ate buli omu akyetaaga oba okitegedde so nze maybe kyekyantwalayo waliwo omulamu ogamba together for music kati awali music ate nemegendayo nsobola ogenda mu state house nsobola ogenda mu lubiri naye awali music wenkola ki ate naawe era wojja nosanga lokeregamba ndabye music noje wadoke wa music so kati abantu abo mbebaza nti federation eyo bibintu bitandise okujja so simbo ate banji badidi bonna baliyo nti waliwo abo manti no embeera yo kyali mukaleko nze kati wemba siri ku makinde kuno ngande eri ku federation tewandisa nenga ndanze kambeere eno wadde neeri wakaze ndi member judde ewa federation kubanga mbadde ne Eddie Kenzo nga nabyo tebinnajjanga naye akyeyiiya kati ate ssaawa zino wabaayi nabakulembere ate muleke ekyo nze nga nze Roki atya so si bagamba ate ono alina sente ati baragadi gye bafuna tubadde waragadi tubaddeko wakamiri kubeerayo bubezi mpaka kugamba naye kati omanyi nina kuba noono so si oba okitegedde bwogamba nina kuba nemetaliki balabongo yo yayaja kujja ate kamiro mubulire ebyo ngera bibye oba okitegedde so kati ekirala nti Frank yanneewunyisiza nnyo nga tuvaayo yes man yagambye nabadde mugangenda jo nangamba nsabo nebaliza abantu bano nangamba nebaliza federation yonna nebaliza Eddie Kenzo onebalize ne Babarwa byalonzemu amannya ago nze nange teyankoonyeeko naye nengamba kale nze njagala okwebaza ku lwa federation Red Banton ffe twabaddeyo represented goyinza okuba tewala federation nakujwa naye twabaddeyo ne Red Banton byonna twabikoze because federation yakiikiriddwa gwe ne Red Banton kubanga juka nali nakafuna yesimu eno yali muntu nnyo no kyengamba like okwogera koja wali wawakana nge ndi wawakana nga ate nti wetugamba our home is federation wetugamba nti kati nga bono gamba nti watogenze kagobeera wa good life ekyo kisegedde nti oba tolikaga ekusanga wa federation kuba eriyo liriani mbabazi
yabaddeyo mu kusaba nze ate nagendayo ekyo nensulayo kumakya nenkuba nensooka nvaayo kati nasanze okusaba kuwedde oba nabadde ntamidde nnyo I don't know oba wakeereye mu kkubo wano sikukeerewa ennaku zengeje ninamu zugu tebikyali nnyo bigere nga ggwe zugu medde zugu gikube kuba zugu nga teno yagala ogikalikola booti tuwandisa akaziteekawo bagiramanyi mukopakopanyo biranja bino oligino eno si eno zugu y'omukulu era ennaku zino si wa bigere bwomala oteekeyo eri jafangaye erimu n'ebiku nze sifaayo nze ebyange byogedde mu bulungi ebyo byogera mu bubi kyogamba ne mukulu zugu yeri towekwatira nabaganyo tumale okwebaza tudde mu kusirwala kwaffe tosobola kubeera naffe kwaliko omundi ogusembayo agiwangudde mubanja omutwalo gumu jasi kikwatako bukwasi ene nga teri mu $5 $500 tebajja kumubba bajja mutembako kugulu sanga omubbi ng'akutta okugulu akutadde wala ku kibegabi gaakutwala ate ennaku zino yaddamu okukuba jimu omulabe jangu oyonkeko nanaagira yonkako ebasiru noonya kaleega kambula kakati njaga otumira kwa mota amalula wooli wonna yabaddeyo ekyali waffe ewiwo gitwabadde fena tunabeera mu malaalo kirabi wama bano kati bali live and kicking Mr. Moti nawe otumirayo kati ffe tutumire baani soke ziwambaza linda katumalize wama katumalirireyo lindako nze mmalayo kajje wano gwe eno sendi zikoona tomanyiira eno sendi zikoona era kamaliyo mmale enve wano kati katunasula wano sebo nze okakasonga bye si gwe ogoba nze agoba togoba omuntu wano yagadde dogenda tumujja eri mu bikombooti nabagenda okukola omala omuyiteko eri ewakuleekaana oba bagenda kukolayo ki nze newunya abala puroguramu era gye babeera wama bekoolo mbatumidde muyenga mbatumidde abo tebalaba abalaba eri babakuleekaana eyo gyotambulira era leero wedde 226 ssanyu lyokka labayo ebyadda tewerimbanga mu bulamu mazima bwolaba nga ntudde noono nange nga ndi wano naawe n'oyo walayo abasigadde bonna nabo balina famire zaabwe zitali nga ffe wano ffe twemanyi twewuliramu ffe naye kati programu enyuma bentavyo nti tobeera kino kyali kitya tebiba bibuuzo si yuneebu ene wano munyumyamu lwali naye olwali olutuufu nga ogamba nti ewaka olinga kino naye so tutereze just embeera mu bulamu bwaffe kuba betumanyi bingi wetugamba gavumenti besobola otuyamba bingi naye ffe ngambe wetuba kubulansonga tudetumenye kuteekaga tuwa omugenzi respect no moment naye tuyisaba byonna lwansonga kuba eyatwogera Luganda kati obadde okyagamba federationsamalayo nze batumye ensi oba alina kyeyasensinze omanyi ono wa federation nnyo ate naye adde ayagala kuyisa mu maloboozi oba kasooka ayogeremukko ziwambaza sooka oyogere ku federation nze naleese ziwambaza kajangu otule wano basooke bampe odde wano kyangu kuba kitegeze kifuulyenaye bwe ntula esooka giwanze genda nayo esakoleke nno sajja kuvuba federation eyo boyogera owedde kyabadde kitya ekagga tobekwatira ziwambaza omuntu waafa abadde kati ng'oddala ng'omuntu nga muyimbi abadde mu bbanga ddene ng'ayimba aba alina abantu bangi abamuli emabega babadde atambula nabo bakola nabo so omuntu waafa abantu bangi emitima gyabwe gisanyalala bafuna okutya mu bbo era tosobola kunenya nti gundi teyazze tuba gundi teyazze asooka kuba teyazze naye nga bambi alina obulumi ng'ate bungi nga businga nawe yakoze ki eyazze kuba waliwo abantu abamu nga okufa kwa leediyo nga ne apatimenti zaabwe zebaali bagenda ozimba tebakyazizimba naye nga leediyo senga akyaliwo senga kati nga balina apatimenti zaabwe nga fish osootuuka emakini nga bakulaga nti apatimenti ya fish okitegeera n'okufa kwa leediyo kuba nti taliiwo asobola okuba nga apartment akyasobola kukola ki gizimba so mugenzi leediyo owummula mirembe mukama akusaasira ebyakusobako byonna akuwa ekiwummulo ekyemirembe n'abaana bo mukama abakuume mu nsi muno abawe obulamu
Federation sina kyenenda jogerako kuba kati jajaloke baba bamuwadde essimu. Federation si yamuwadde. Sente zabanja Federation si yamuwadde. Zale kyasinga okunuma na semu kugenda ku Federation twali mu meeting. Antirongo samu. Federation si yawadde Lokijanja. Anti yamuwadde essimu yamusanze ku Federation. Yamugambye amwebalizeko ne ku Federation. Platform oli Amelia bamune bagamba konti na Amelia yakutte azogedde kuno ndekyasinga okumalamu amaanyi mu COVID twaliko mu meeting ku Federation. Abakulu aba UPRS abakunganya music sente za music kuba kati jajjaleke ono buno obudde Federation esookuba ng'ebadde nomuwayo obukadde 2 oba 3 bwokka kitegedde oyo top ngezezza kale kitono kuba omuntu yajja asoloza sente ng'akulaga budget sente ze basolooza buli mwaka. Omuntu najja nagamba nti guli omwaka gwaggwa twasolooza obukadde 750. Nagamba guno omwaka twasolooza obukadde 600 muweziti. Guno twasolooza wenga guli mwaka bakulagaze bazze bakola ki? Wabula ze basolooza si bayimbi, tebalina baana bayimbi, talina jjajjawe nti yayimba wabula nga yasolooza sente z'abaki? Z'abayimbi. Wabula bamala ozisolooza ate tebaziwa baki? Bayimbi baziteekawa. Kati otunulire kugamba waliwo obumulumulu wano gavumenti bwetukolera nga ffe ngeno mu ghetto netulabanga abazo tuyamba wabula nga ate kugamba batubba batumalawo bumazi jabula kuzire ezaffe ze babba bajana ng'omuntu wanaabanga akubba nnyo najja naguyayo ekyemisana nga baddala benjala ekuluma ogenda kufa. Kola ya satu aogwe Medi tuolya oddamu amaanyi n'ogamba sajja wakabi kumba zizo sikwakulidde ki ziwamba sokoleka waliwo gayi waliwo mu December nali mwavu nave South Africa naye nga bwe yafuna enamba yange n'atukaana Uganda nankubira ni mu meeting gayi nampa $1,000,000 nanga agenda omwana ali ekanyama oba best kikiye niwe naddayo nga mukubira nemuga oli musajja wa ddala nangamba naye gwe omanyi oluyimba bo mbatabbire sente ze nalufunamu kyokka nga nze ndaba mpadde akakadde nsanyuse nengezaawo nfuke mukwano olwedde oluyimba lwo sente ze nalufunamu nina okukuwa zesinga akakadde kakati tukomaawo ebya Federation tebigwa maroji betaaga lunaku lulamba tuli mu moment ya Moses Radio twagala tu moment ene buzabuzibwe enkoko ya Lokijanja embo ya Lokijanja eri enkoko ennamu ebezikangamu bukazi kangamu okay kakati kiki gwenge yabadde ku ground kubanga abakulu bano ground babaddeko naye ate babadde balina omulimu omunene gwe beetisse omugenzi gwe yabagamba baba mujjukira kuba kunywa bunyu era abakulu batandise okunywa omu yatandise ku makya ng'atadde bibitsi ebinene ku matu kati omulala twali tugeya ow'ebibitsi ebinene ng'ate n'omulala naye anywa bagenze tuuka ekagga nga tetulina omu ategeera bonna babadde banywa ye yabagamba kunywa teyayawula deno saba ya bia tuli kukiera tulina ku bia era abanywedde bia banywedde ka bia kaabwe naye kati bano tetubeesiga nnyo kuba babaddeyo naye bo bwedde babadde batukiriza kintu kya mugenzi omugenzi ate mukambwe nnyo kubatanywa kakati ku ground awo kyabadde kitenteekateeka yabadde kyawalabye nga enteekateeka yabadde batendewo omugenzi ku luno yabadde nnungi era abantu babadde bakakkamu tewabaddeyo fujjo lyonna okuleka ekyanyinyiza ono yatuzimba okumpi ono nze nali manya wonna wa mugenzi ekyo ekipya kwemulugunya okwabaddeyo mu bantu nti oli yajja n'azimba mu ttaka lya Moze gamba nga omanyi byekibba ttaka era ebiri e Uganda tebiggwawo era ensonga gavumenti bannange teetaga otuyamba kati ababbi ya Moze kati omuntu ali e Masaka kakati okusaba kwabaddeawo waka wennyini oba kwawadde ku kyaki kiwakwadde waka anti omugenzi bamusabira mu bifo ebyenjawulo kuba omuntu wonna ewaka basabirawo nera waliwo n'abasabidde mu makyaki waliwo abasabidde mu bifo ebyenjawulo kuba kati Moze yali sita mu bifo bingi yali mu nsi yonna kati olwo olunaku mu nsi ez'enjawulo bamukolisa ki bamusabira
Okay. Kakati wano vibe y'abayimbi yabadde etya? Ate abayimbi bano nyingi. Anti kati bino si by'abayimbi. Omuyimbi alina vaayo kiro luli pate kuba ndongo kiro. Kyovola abantu abayimbi balina okwenyigira mu fishi. Kati mbuli ayo omufu yenna gwe bakyajjukira nga bakeerayo ku lunaku lw'amuziga. Wana Uganda kye basinga okujjumbira nti singa gavumenti egamba nti nkoze kino ekibiina kiteekamu ssente osobola balabako nga bangi ngera kati olaba nti ku federation ogenda tebaliyo nti baagalana nti balina omukwano mungi nnyo mulyo tebalina mukwano tebeeyagala nakweyagala abayimbi basinga okuba nga tebeeyagala lwakuba abamu tebasobola kujja kukola ki kwogera anti akubuuza waliwo oyingira woyimbira ng'ogera mu ofiisi ya Kenzo kasita kuyinga niwo oba ogenze bugenzi mu toyi n'ofubutukaawo nokka bakwokyezaayo ayita oli otya ate teri avaawo n'ayogera baŋŋambye ngende mu sako abaakumazze tibayita ssente ne ze bagamba nti baziwa abayimbi ne bayiteekamu era akabadi onosooka n'ofuna epapula ne bakutambuza ne weetoolwa n'owandika wano n'owandika wali simanya tolina soka yita mu sako simanya ogenda ozeewoleyo simanya tosimanya ogenda mu misomo olina okwagala nnyo gavumenti ebirala gwe maani kasente kabayimbi okafuliriza nno ate ku ssente ezizo ezammwe ezammwe ze basobola nfune nkole bbaala ogenda kola bbaala saka ebakubiriza kukola mabaala bizinesi gy'osobola kati gwewulira bbaala kati nsokole bbaala makindi ziwambaza n'atajja oba gwe n'otajja loki n'atayitawo toŋŋambanga sijja kujja mu bbaala y'amazzi nga tojjaamu otya anti kati lokija nti gwosonzeemu oleda alina oweekula nti oli mulokole nnyo nze ndi mukatuliki fe abakatuliki tulina onywa kitakata sijja kujja mu bbaala ziwambaza obadde ogamba otya oba togenda kujja mu bbaala wasookerawa nga tonnalokoka wasookerawa kudda Misiri sigwe mwabeeranga ne dakisikate nga sigwe wanywanga ku nywanto ye sijja n'omugaka walaji yalingamu walaji nywanto teyali muwalaji nzijugala namuteera muwalaji abanywa ati kumbe tanywa kumbe muteereddemu empaya yanyiiga ne ku ssawa ya leero yali tanywa nnyo empaya katero tanywa mu nywanto mwalingamu mazzi kumbe mumubulaningamu amazzi kati aŋŋamba fish teekamu nateekamu wa nga gomanyi walaji nati yatambulanga nga ndowooza mutamiivu munnange kumba omusajja musiraamu ate mbadde nteesa mbadde njagala tusige nnyo ekifaananyi lwakuba simanyi lwaki emboozi eno federation egivuze nnyo anti ensonga tudde wano ku momenti okubeerawo omulundi gumu mu mwaka twatwogera ku muyimbi ate nga neziri nsonga z'abayimbi kuba kati wetuyingiridde ku nsonga ya federation ogambye nti abayimbi lwaki tebakyenyigiddemu nnyo nenkugamba nti abayimbi bawana Uganda gwe abadde ku ground nkubuuzizza kyabadde kityawo wanze saadde ku ground nti abayimbi tebabaddewo nti bangi naye nga ffe twabaddewo jjajjalo kijja nti yabaddewo respect Red Banton yabaddewo respect Izomanizo yabaddewo teyazze wizo teyazze wizo era ekyo kyanneewunyisizza nnyo kubanga wizo teyazze kuba babadde bulungi wizo bayimbanga babiri era ekyo awo wizo aba yayokyezaamu era abantu tebamulabye bulungi kuba kati ekyo kiraga nti waliwo ate oli yali amwagala nnyo olaba jjajjalo kijja nti yabaddewo nti jjajjalo kiyayimbako ne rediyo oluyimba lumu naye yabaddewo kate bali abayimba ennyimba bibiri negwe okimanyi osooka okuteeka nnyimba za good life ng'osimbudde Kibuye wano n'otuuka e Masaka si Masaka n'ofuluma otuuka Embalala ofuluma mu Uganda okusimbula waneeno n'ovuga emmotoka mpaka Ntebe n'olinnya ennyonyi n'ekuvuga mpaka London ng'okyawuliriza good life kubanga nina ennyimba ze nawulidde kyokka nze yabeera nabo nga MC nga ezimu waliwo zitawuliranga rediyo yayimba ennyimba ezimu bazibbira nama studio yata bazisigaza era kye nagambye abantu
Enyimba nyingi, enyimba bazibba. Mbuchaga yatunda Ba enyimba. producer ebabbe enyimba. Moze we yagwanga mu studio awo wennyini. Ba producer bebabbe enyimba bebaga benyimba. Si Chaga. Si Chaga. Si Wizo. Si Wizo. Si Washington. Si wa. Ba producer. Ani kati Nacha producer. Washi producer stu. Producer. Kakati. Ongere lita. Batuongere. Kanze kuko wano. Ujambane njagala kusala kugenda ku legendary Rock Giant. Nga sina kenda ku legendary Rock Giant. Kazuke ngende ku wano Fish. Wazo wano ngamba we mwali ekaga. Nga asatu mulumu. Omuzimu gw'abalinnya mwasula mulota muzimu nga gwawe biragiro. Ono ne Red Banton. Omuzimu gw'abagamba abantu abatajja mu kusabira muzimu tegubayinako buzibu. Naye abantu bana ababiri kabatande babule mu kusaba. Emboko bajja kujiwulira. Lilian ne Wizo. Era baka twabuyisa wano. Nalabye nga budduka abantu babusharinze ku TikTok buli wamu. Omukulu yazze munajemera eddobozi ly'omuzimu. Wate bazze. Ekiddako jeno ya kisobola kati. Mubatadde namu. Mubatadde mujajje. Ate tugenda bawolereza emputunge banyingi. Ero jalabe kijjo batuukako. Lilian ya myoyo. Koi moyo. Jalabe nenga yabalusa. Ate bubakase twabo bagamba wana. Mbani yatubakakase. Era omuntu wajja n'agamba nti nfunye obubaka nfunye okwolesebwa kiba kituufu. Tikati kino kyafaayo omwana wuno yazaaliddwa ng'alina omudaali mu ngalo. Omwana yazaaliddwa ng'alina omudaali mu ngalo guuguno. Ng'aguyina mu ngalo ogulaba. Yazaaliddwa nga gukutte mu kibatu mu ngalo. Yavudira ngo mu lubuto? Myoyo. Kitegedde. Enesi Katonda gyali era waliwo n'azaalibwa nga kikuulekuule. Nze nakunegula ne kugamba nti maka g'abagagga ggwe lwaki olowooza mubeeramu nnyo ebyana bizolo. Nkwata mu ngalo. Nze sina maka ge mmanyi. Ag'abagagga olinayo kizolo. Zagange nga temuli zo. Gwe gagga. Siri mugagga. Olina kigwe. Olina enju eriko swimming pool. Alina abakozi abawera omukaaga gwe. Nga bakagula geeti mulala. Effumu waggulu. Effumu? Kwe ku nnyumba yenako akafumu waggulu. Kulunga asumagira. Tagwa mu byuba. Kyembadde ngamba. Tudeke omukulu. Owai. Rocky. Abanso kengene ndita abantu. Yakayiyeyo bubi. Nze namulabye ngamba owoolayo kyezza kiganda. Soko tuwe mpayo mugoni. Ki? Tujja kweba. Tugula walaji. Munansonyiwa. Kyekyo kyendi nange ngumiikiriza ebyammwe. Kyekyo kyendi. Fish kyogamba. Nange sigamba kukungulya kintu n'ogaana. Kansoke nonyeka walaji. Amajjajazu wakatona mu lwasa. Byafaayo Yesu yakolera abantu ebyokunywa. Evinyo yali tetamiza. N'abaleka nga batamidde n'agenda ku lusozi okusaba. Yali tetamiza. Yali tetamiza tebatamira banywa naye tebatamira. Envinyo kyeki. Tujja kukiti. Soka tuwe moment radio moment yen tugizimbe. Era wennyini tuli ku radio kubanga naye yali munywe. Envinyo bajja kitubulya mu comment section. Legendary. Sebo. Ennaku ekutte. Tokwata omuzinda nabo osomye engalo. Kakati. Sofa tulabye wano. Ng'omundi ogwokubiri ogw'omuddiringano. Laba ng'omusajja muwose. Lwaki omusajja omulumya wo? Sijja muwaza awalaki. Tulabye egundi omulungi ogwokubiri ogw'omuddiringano. Mbadde nsaba ekintu kimu. Ndi mu katyabaga abatamiivu n'abalwadde n'abalalu ntudde nabo mu programu naye mu nsonyiwe ebinaabisobyemu so tuddeyo ku radio moments mwebale kubeerayo ababadde ku ground bwe kiri mwenna muli balwadde abantu balwadde bonna ngamba bano abali wano mmwe nga sirimu Fish nawe nono ne jajja mulwadde fenna tuli balwadde okwewala okwogerako naye ndaba ng'ekikola amakulu kubanga ate nedawuliza uledda labayo singa bw'osomesa waliwo ekintu omanye nagambye mu kusaagasaaga mutuuka ewaka ewaka ge mazima teri ewaka ng'eriyo ennyumba nga teri mu mazima lwaga nti mu kusaagasaaga mutuuka ku kituufu tosobola kubeera ku kituufu ate ng'okyasaaga okategedde bra so nze nange olaba ewa Moses
yajjira mu bwakabaka najja n'obunnabbi kitegeeza nti waba taliiwo gye yava ne kyeyafuuka kisobola okukukomandinga bwe kiba nga okinako akakwate Moses mwagala nnyo oluyimba ova ekitegedde ebyo si bya munda ate mbu maama taata baazaala ne baganda be Franka no wabula ate ffe baroke ffe tubonaabona naawe azina n'obonaabona obwendongo n'obonaabona yes olaba nze alina music sina gwe mmanja kati saazi wali olimba oluduka bayita blabla nalukozemu ne remix mu reggae lumaze emyaka 2 ti abantu boogera bino ebiri blabla emyaka 2 so obuyiiya bwonna tebulina nnyo kusasulibwa na kubanja kubanga oli mu buyiiya wabula bw'okola obutuukirivu mu buyiiya obutuukirivu bwe bukubanjizisa obuyiiya bwo so nze lunaku lwajjirwe nabadde kugambe kati abantu bazaga nti ate simanyi tebabadde bangi yes kikulu twakamala okudda mu government changes tuziziza bbali nti ennaku zize zeddiriŋŋaŋa waliwo gezikoonako ndi kati kino Christmas kati kino wano okitegedde woba oli muyimbi ng'oli muyiiya ezo ennaku toyinza kuziyitako ng'omuntu ng'oli mupangisa toyinza kutamanya nnaku za mwezi so nze kyensuubizo oba kyemmanyi nze waliwo omukyala yabaddewo bambi nanyumirwa nye tunyumirwa basani babaddewo nti nange nalabyeko ku majama kadafuta wanuya ezo mmala omwaka mulamba neŋŋenda nti olunaku lunkwata ku mwaka mulamba okuva 2019 nti mulimu abakakyeyungamu naye ate essaawa zino togenda sangayo bakadde nga bw'olowooza si musango wabula bano abato kati omwoyo gwa Moses gukulira mu bbo yenneeyisa ennungi nti kamiliyoni waba tazze wizo tazze abo nze nange ogendayo kale nganze kale nze kakole ki ne bwangenze basigenze tekinkwatako naye ate wali abato abangi omukulu bojja abato bakula mangu so maybe yensonga entwalayo ne maama oli bwakulabako nga waliko mu good life najja nga naawe lala tewakyuka nti nakyukamu ku good life tuli tuli embuzi tuli ebyennyanja ebisiike tukola tutya oba okitegedde ogwo omukwano gutwala empaka ekaga etaliyo ebyo maama ajja ggula bagambe mukwano gwa mutabani azze nze Moses Radio yansikiza ebintu ebyo nga 3 byempuliramu nze naye nti buno bwali busigire eriyo obusika n'obusigire nze nalinga good life nga ndaba abaana abaliryani 2 omulenzi n'omuwala nga bato era nga waliwo akeesuuba omukagade ni bwe kati nga Moses agamba simanyi oba yampita obanga sijjukira nga mpita yagamba nga omusajja oyo omujaasi oyo nga mpita mujaasi naye nga tampitako nga roke naye nga kyamanyi muye amanyi nti mpitibwa giri omanyi nyali giri yali angu kwongerako nali ne sweet kid nga bagamba giri ya Moses kuba ne sweet kid yali Moses kati nembeera ne Moses nga bagamba giri ya kati nga naye akimanyi oba kitegedde giri ya Moses nga bono gamba King Gundi kati erinnya lyange giri ya means bwakabaka so mpaka obwakabaka ebyaddala no obwakabaka ebyaddala omanyi bw'obeera mu bwakabaka ne bw'otamiya tosobola kuba kati ffe tuli mu bwakabaka obw'obunnabbi obw'okuyimba zibayita nkoba za mbogo simba wakati legendary yes man kanzire ko wano wa fish kati no problem lwaki olowooza wizo badde nsaba katubere ku layini eyo kuba ffe tumanyi Moses emizanyo kali nti abiwakawe munyumya nemugamba ne katuli ku mulamwaki fish Franka yantumye ebintu ebyo nembituusa nange nenebaza federation nenebaza Amelia Nambala Franka yansangayo nemugamba wano oli ozze watuufu good life federation kubanga yajja emikolo ginabaayo fish golowooza lwaki wizo yesamba nnyo ebintu byokusabira omugenzi Moses Radio genda ekagga alabika si musabi atakiriza mbyakusaba atakiriza mbyakusaba kubanga alina n'okuba nga balina ekintu kyabwe kye bakola ne Moses abamu kye batatukola ki kyetutamanyi tekimukiriza genda kukagga kusaba nange nina ekintu ekimu ngaewaffe sikikola nze siziika mwana muto waffe lwaki
Ocho yagambye waliwo amaka g'abantu abamu nga bakola ebintu byotakola ki byotakola so ekyawizo kati utagenda kusabira Moses Sojo kagati tegakyali mawulire gufuuse muze kati agenda fuuka mpisa kali kagambe ndoza balina omukago gwabwe gwe batta tontabala sikutabala okitegedde oyinza okiyitamu wizo yali agenzeeko kumusabira okuva emirundi 18 okuva wetwaziika lwe nakoma ayinza okuba bali mumaziga nga watuuka wali ate ayinza owunga osobola okubeera wano ogamba nti lwaki wizo teyazze naye nga ate yasinga gyayinamu nga yo obulumi bw'ayina tasobola okuba okuva lediyo we yafa essanyu lye yali ayina nga taddangamu different nze gamba nti good life yabeeranga ewantu nti moze radio bazze wantu babazzeeko mulungu ne batuuka wano mu ddakiika 10 ng'osobola olaba abantu bonna nga bajjudde luno lwonna olujja naye kati osanga wizo mu bbaala nga watudde waliwo abantu nga 16 nga ate yali mu bba kulya ne bbiya bakola ki bamubeesebeese kiringa wonafiirwako nagamba kiringa wonafiirwako mukazi wo tosobola kuddawo nga bakuziika naye nga gwatembera gyolimu ndala nnyo so tuve mu kusalira wizo omusango tunoonye ensonga lwaki nange gye twamuyambamu buno obudde kakino tulina okusitandingako kuba wizo omusajja mukulu buno obudde kino tulina okulowoozako abaana ba radio abasigala bakuze batya bagenda kubeera batya mu nsi muno mama we gwe yaleka ku nsi kuba ne baganda be yabaleka nga bakulu olaba fe yali just MC w'ekibiina okuva Moze we yafa emyaka 3 nali totegeera jansuula kati twagenda twezza bwezza n'ogamba oli yagenda kati abamu tebakomanga nawo abamu bagendera mu rehab okigedde kye nagamba nti oli yali enjo wa ku nsi ng'ate amanya obulumi n'amanya nono kyali wangono wano waluma nanyigawo nabuuza ki ekiganye waka eyo nti nti mwana nafunisa akawala olubuto kali mu ddwaliro nga tugende tugyeyo omwana ne mulumba neba bagamba ledio yakuba akakopa twagende kawempe nga ddala omuwala twerira ku bya ku kisenge bino bya kiyayi naye omwana ngamba nze ndi mu ddwaliro omwana wuno waali nendiiramu omuniga ali mugamba manye ekiriwo nga neesoozasoza nanga kiki yogera ekiriwo ti bino byaliwo ebyo nagamba gwe musaayi gwo tugende ne tutuuka omuwala we yali azaalidde ku kiriniki nga babanjaga bya ghetto bimanyi kati radio nga alina okunnyonnyola omusa ate radio yatuukawo amasanyaze gaali mangi twawaayo 10 naga agende 10 nga abi baali bamuwambidde aga era mukyala wange owekawempa akimanyi oyo oba kitegedde yali waddala kale kankugambe bwe ntyo twogedde ku moment eyo teyerabikirika Lokijanti sebo legendary anyi mugana moment gy'osinga okujjukira wadde tuyagala nnyo byogerako naye Lokijanti gwagenda okwagala radio okumwagala nga ate ye yakwagala dda yali okwagala nze kubanga radio nze ngamba abantu buli ssaawa nze namusooka okuba star era nze mu migutu okumufuula star ndinga nampeezi 3 patwatambuza akayimba ke kali akasooka nga ali ojo Jennifer ayinayo n'obulala naye ka Jennifer ke twalondamu era ne tutambuzaako ka Jennifer era ka Jennifer ke kamuweesa amaanyi okulaba Jeff Kiwa nti amulaba okisegedde naye era ng'era tukatembeya kyova olaba bwentuuka nsobola okukaaba nga nzeeyo ewange eyo nenga senga ono senga waali senga tebiri bwebiri nze naali tudde naawe laba nno ziwa musiwa yabeera savuganga Pajero shot nono yalina Pajero shot ono yasooka okugula nenjegomba kikyotegeeza nti ono yansooka okugula Pajero shot
loke ani nkugambye nti okufa kwa radio singa radio teyafa kati fish singa ira na apartment muno mu Makindi songa busonza awo wange naye nsonge muyo omulala kati owire emigo radio kati radio musajja wa byafaayo ndiye muyimbi senga mu bayimbi abayimbye wano e Uganda ndiye muyimbi eyayimba nasitula banne abasukka mu 8 oba 10 n'abayita bonna ne balya ku ssente nga ne kati abamu bagagga nenga okugaggawala kwabwe enso bamanya muze radio zamba wali mutegeeza ajenero zamba bonna ani yali abamanyi siza bamonoje bonna okulya ku ssente basiza maani mafaranga barabadaba kyakiro kyakukyakala segedde awula musajja omulimu gwakolwa kati gwanulirayo gwaneno omenyerayo omuyimbi omuno ngama nagaleesa abantu we bati nti Kamiri tiyaleeta gundi ne gundi Kamiri yaleeta radio radio si yamuleeta ne Wizo bamulemererwa nga bakona Jeff yaleeta Wizo ne radio ngoli alula ono ayogera mazima kubanga yaliwo mazima mbaddewo ebbanga lyonna omwana atunze shisha atunze sakoleke naawe nagenda kumalira ana diru katunwemu mamba tongereyo soke munywemu tamuze binakanibi kyolina omumanya nti radio yali musajja wa byafaayo nnyo yali muntu ayagaliza yali mutume ngera waliwo abantu nga woweereza pulogulaamu yo ennyumira nnyo olina ekigambo kyogamba nti omuti ogwange gulibala ebibala guliriisa ebyalo omuti gwa radio gwabala gwaliisa ebyalo ne waliwo abayimbi ng'omuti gwe gwabala nga omuti gwabala ne kati obanga guliko ebibala naye nga tegulina byalo byegukolaki byeguliisa naye tumwogeddeko birungi byererera kamwogereko nange ku kibi ekiriwo nga mpa omulimu ku Soldiers ewandegeya ogimanyi Soldiers nga ngamba beerawo baali bakola negundi laba nowe mwerabidde ono gaayi era yatuleeta ne kwa table bamuyita Saimo we bali nayogeranga ne bajjeno Saimo yatandika akaba neka Saimo abala nnyo yeyo anti labayo Saimo yali mu link nga mukwano gwange nnyo kati okimanyi Saimo yakolanga mu governor kamali olaba Saimo yanjagala nnyo wakabenyo yasoko vuga short pajiru nga ya petro 13 kati Saimo yanjagala nnyo ebyebima ne bambi yafuna accident namala mu kome myezi muka Saimo gwe mami Saimo wagenda mulaba nga yakola ki nze Saimo yali mulamu bulungi uliriza ngaze mukwanira n'abakazi terera fish ono si walaji wama Saimo yasoka nampa kye bayita platinum entry mwanjenwa nga bakuwa gold diamond naina diamond nga wemba kadi yanjenwa nga wemba ngeze to wagenda yo ragadi yakutwala nga wama wenze nakusoko kukasta kale bina byeso ebina kale mama uliriza Saimo yampa oyagala njo twogera ku Saimo invitation no si kompo bano abangazi kompo ugwe dabayo na wadi ye yasoka wali toliwo awadi ezapa mawadi wali toliwo nze nemba gamba manyine jobeera ekikute bakuulira kali na akazinda lwaki mpa ndi kwatira sijja kumukuba mutwe bano banywa nnyo sikuba nze nkubulira niwe wali ku mukolo gwo gwa wadi yali gwali mwaka ki oyasama nnyo pama wadi jo wasoko no tambuza gundi yona wali oyambadde nkubulira niwe wali oyambadde fish yayongedde amatama notero genda saa kumbuzabuza ku bintu byemmanyi ayengedde fish ayengedde emimwa envinzira yamukuwa kuwalaji wange envinzira mu mbeva sebo ovumisanze oli mukuzana yakubamu nenge amazima gali nti bade ngenda kunnyonnyola gundi wa Saimo asoka tunnyonnyola ba otunnyonnyola nze kasoke kya niko tekayimirira sebo 19 3 revolution azitamu gomanya katukuli tokwatako nga tulina ebbaala gwe atulina omukulu ng'akola ebbaala ewa
Soldiers be wandege. Ewandege ya Soldiers Bar. Ngangamba. Sayimo oyo ayinza okutubba omwenge. Tubalira myenge. Amanyi bala zonna babalira muki? Mwenge. Kati ateeseewo nze mbembega kuki? Kubala. Kumbe tamanyi nze gwateeka mu kubala saasoma. Oba kyegera? Ajijeyo. Nga nze nkeera. Nkeera nga ngendangayo. Kati nkeera nga ngendangayo. Kubala. Ndaba kuleti ziyingira we zifuluma. Kuleti we ziyingira we zifuluma. Kati nga mbuuzanga twatunze mmeka. Konze nabadde ku microphone. Abali mu counter yani Sayimo. Naga tutegerera ko ddala. Teyansimba oluyi. Naga nakugamba so toina mizindalo ina kuba ino olabe kuleti zitambula zitya. Mwine muga naye gwe musajja gwe bagambyeko nti nze manyi okumanya buli anywedde. Oluyi yalukubawa. Kutama kati nali mfunye omulimu nga buli lunaku nfuna gumu kitundu. Kolo saanyiga saamuzza. Naye twatula mu mologa nga tuddayo. Naga nene bala bayinza ko batubba nnyo tunoonyeyo ebbaala ki endala. Tetuze wa emulungo tufunye we tutuula. Tugenda oyitango tugenda otuula awo nga waliwo agamba nannyini wano atundawo naga kigoberera olabe atundawo mmeka. Kati nze wenafuna ennamba y'essimu ne mugamba yona atunda wano ngenda okuddamu okumanya nga ledi aguzeewo emulungo. Kati ate nga sirina kusaba mulimu kubanga eri nakola brand ekitudusayo ekitudusayo nga nze nakola brand ebitabo biwandika sebibalansinga. Kati natuulangawo obutuuzi nga buli wajja mugamba nanywedde bweziti nambuze ne bala yanywako ne mugaya nze nkuba ku kiddo ninonywa kati miri butanywa. Esimu eno sofa yannaku ngezi. Bagenda jibbalo kijaya nti wangaza. Togenda jiwanga. Interview bwate bwatukwatira mu interview endala. Naye gibanye omanya ene yaba ene kali akakaba China nganze nkatulamu. Kati omanya amanyige esimu. Zitowachi. Ona Afrika nga alina smartphone ono. Oba Museveni abafugidda. Amaze myaka 15 talina smartphone. Sebulo kijaya nti yavuga ko ni kuzibika zinene. Simu. Kati simu ne bike otegera bwe simu ne bike kyekisinga. Oyavira ku simu esimu wezajjira. Werabe mwere no yange. Esimu wezajjira olede yavadda. Kyewunyise tukwate eno yebbe yokutusinga. Nga munzika kanyiza nnyo bantu ndo walemu. Naye tugenda kulabanga Ameria nange siri bulungi. Kaleka. Bano bonna bali bubi. Wetaga esimu kyange Samsung iPhone ajagala. Saba nawo bosaba. Njagala Eddie Kenzo musajja ono mwesimu akogera ebitali bibi. Tampe Eddie Kenzo. Ameria njasenguka. Goyagala ki? Kusenguka. Njagala Ameria olokoke omanye Kristo Katonda waffe obulire enjiri. Oyongere owe n'abantu abalala nga bwadiro kijaya nti ojaba nabo ku nguudo yambe bannamwandu ne bassemwandu abagwamu amaanyi bajjukize nti bamuwendo. Mama ngulirayo kamera. Waguze kamera agirina sabe kyotali. Ngulire endala. Wetaga jenjagala atwala ko kuna sagala. Ate kyotayagala kati kyegulire. Obadde oyina kamera. Esimu nyina ngulira kamera. Oli mulwadde ulira. Kyewetaga waguze kamera ine simu bawetaga amatala ga kamera. Nine kamera. Kamera mane tagako. Kamuze muloki. Kigamba Loki bakubuuza. Enamba yeriki. Ati abantu bagala kukubirako. Ate nga bankubirako ewedde nako mukama abayambi eweddeko. Mukubira ni muli balwadde. I am Stefan Secure Security Original Limited Special. Taina layini. Obedde byakwata ako kamera akadu gyakozesa. Temuli layini. Taina layini. Kanzi je yange. Mpe namba yokubireko. 0700 ni mwere. Nabi bamukubide emisiko. Nabyeko baby sugar. Baby sugar. Ndio mukazi we yakuteeka mbwa. Mama mjamba ku yandi busy kamulo kumweza tubadde ku.
So yafunye baby sugar yamukubideko bisikolo. Simu ya baby sugar baby sugar. Ugenda kwegata yali yekalaka salunja abakazi bantama. Uyabere video kome wano kamalogenda ko ku NTV ne TV zenjawulo ngenda kuvana ngenda America bano wakati basibudde I've just landed in mukulike wa Moses Radio ate simu erimbisa. Smartphone erimbisa. Neka dio kumanya baso mobba mangu buli sawa na kamula bimirundi eji ngampita okukibati nenga obuli wa akwata kafune chaja yange tanagimanyira agera kireke wantu agisule. So agisula. Aya tanagimanyira. Tasobola kwesula. Era kati namubeera kumpi nino mulonda ne mulumya bandeta iPhone muganda wange nagulira wa akasawo nga buli sawa alina n'akasawo loki kalungi kali wano side bag nabiina gwe byolowooza byewagula nga wakugifunye yabifuna nga tanabagifuna naye banaye asala walagi tosula kabwalagi omusajja oli amanji obucupa jogera ekituufu akacupa bakubanja obucupa kyokka baagala empute ngamba mbu yangamba buleta obutaano nga nkoyako olukumi kaiwamu wano ate bagula kano kikalwaza zanda balyako seko kitudde ku mugenzi mugenzi wawe nantu atumufundikirira mu kitiibwa mu kitiibwa tumala kafundikira kita mu kkubo omukulu wizo yajemedde omuzimu gw'omugenzi tugenda kumunenya byayitamu byandibanga bingi ziwambaza sofa emyaka 8 nga omugenzi ajjukirwa mu bitiibwa mwenda omugenzi nga ajjukirwa mu bitiibwa at least era oluvannyuma lw'emyaka 9 radio okufa ne music yadde mabega ebbanga ddene era enongo okuddamu okubanga etambula ali enisikini ndowooza kujja kwendongo kuddamu koko kumaanyi naye nga kufa kwa radio music yadda nnyo emabega kuba radio yagenda okufa nga n'abayimbi bonna bali wano basitabuli era alina oluyimba olwakabi radio yali yaluwandiika era abamu baabula tokyabawulira bajuliana bafulumyanga ennyimba okyabawulira bayimbi bayimba naye teziriiwo ennyimba tetuziwulira so nti radio yali musajja wakabi nti omuntu yawandikanga ennyimba n'alowooleza n'abayimbi abalala abatali awo bonna kuba yakolako ennyimba n'abagabira bonna bakamiliyoni bonna ne bayimba ennyimba ze kamiliyoni yakawandikira abayimbi bameka ennyimba wana Uganda ngagamba nti gundi namuwa oluyimba n'aluyimba. Legendary wanje muganda nga tuganawo program eno kiki kitosobola kukwerabya ku Moses Radio nga kino yakikola ku bulamu bwo ngoga musajja ono kyenagumiikiriza jangu todduka omusajja ono kyeyankolera sirikyerabira nti yakikolera ggwanga yakikolera kyalo wabula yakikolera ggwe ng'omuntu. Omukulu Moses Radio Nakintije aka Mose Radio General Maxud Good Life Sekibogo nti yalina abantu be banoonya mu ye nga tebaali bamumanyi. Anze Moses yankola kiri kimu kwe kujjukira lwe nnali omunene nansanga nga ndaba dijja mugobagoba bwe namulengera kuba yali that was 2006 Leon Island ku Blue Africa kitegedde nekolo moze Leon Island bonna nga bali nga bavanya na 13 ne bajja eya kamiliyoni bwe koleka asigata lama kati Moses nalaba Moses mu 2006 kumulaba ko nga bondaba nenga nakubanga oluyimba Jennifer before nze nali DJ bijje bichuka nali DJ okuvanga jotamanyi benaweze okubira mu Pepsi yebyadala awona in fact nakoma mu Pepsi mu munajja sente ezakola oluyimba lwe style ya kibongo siyo wongo obushege wonna fish abadde onyo nange no abadde onenga akula ono fish mwana wa Ragadi nolichemwa listen bwemba ngambye omwana nti ngamba mu entertainment omuntu gwe nkulabe naye nze nange Ragadi mu itata wange because nasoka tulako mu motoka ye cross country noli omugenzi gundi Jimmy
katokiraba nti waliwo bye muleka bwenjuga ne mukola ki. So before you decide nga tonnasalawo kwogera kyoyagala jangu kazinda longo mazo kirowoozaako nti nekanjogere kino. So kati Moses nasanga bamuvuluga nenvayo ne dijja muvuluga ero kyaze kubanga nakayimba mulembe gwa balasi. Kati namulengera kuba nali namulabako mu Lion Island Lido Beach ye beach okajwagenda ku Sunday Lido Beach kuva biliye nze nagenda ku Lido Beach biliye nga nali sigirabangako fish wamaze okwogera bino kyobola anche ngamba yes kati kankuwa ebyango batuko eno program yaffe gojja bawa obulamu bona ye ne lifestyle means buli kiro togenda kulaba kifaananyi kyange ne Moses nga tuli mu kiro kasabalanka zaani yabimanyi ebiyita ekyo ne kabaka yeetikka sanga Moses dijja mugoba kitufunye ekyo nenzija ne chu yange nga bagiyita Paka View Paka View mu kibuga wakati kati ngane kati jukira nti 2008 Paka View nga naite buteriiwo fish ebintu byolina mu ngalo tebikufula mu byonna biyodde ebyo byoleseeyo oba gwosembeyo biyole eriyo byasookayo. So buli muntu ayogera ku Moses nze ne bwe mba nywedde entamidde kakyogamba eriyo abanywa naye olunaku wetuliko nti nno ddirwe mujjukirako gwe bala kuva 26 27 28 29 20 20 20 20 20 20 20 emyaka 12 lwetwayimba oluyimba naye 2018 n'agenda 2019 tulaba nti nze nasigala waawo mwekyo neffe twandibadde bangi mwekyo nti buli gwe yayimbako naye mulimu obubaka bwe yaleka n'agamba kino nkikulekera ne Kafeero yagamba nti kino kyandibanga kyekirambo kyembalekera bawagizi bange mu nsonyiwe sinyigangako bwe nti nze music muwulira mu kitabo si mu kunyumya na kuzina pulira bingi ne ŋŋamba nono yali ategeeza kino oba nakimanye bye bamanyi kyenkubwera kikuyamba nze bw'otakifunamu nange sisalwa sanga dijja muzoganyaga Moses ekyo kyojja kuyingira tojja kuyimbawa bangi baliwo naye gwe nalengera kuba ali muwanvu nga yambadde akasaati bwe kati neka mikono mimpi nenga mwana kubazi nali nayita dda mu nsi so nengende wadije nemugana nedda ono yekka muwoyimbe walayi nemugamba nti nagamba dije nengamba muwayimbe kubazi nali mumanyi walayi mu nsi omuntu abata kumanyi ndayira newe ba yakumanyi tagenda gamba kumanyi lwakino nga tamanyi nemugana laba nengamba dije konze sebo anti baje gamba gundi azize nga bagamba roki ayimba nze nali omuyimbi olunaku naye nga olunaku olubampa emitwalo 3 Paka View yali amukazi nakityo esman obo kitege bane musajja muleka ayimbe najja nagamba liye ngabo nze ngamba alive kwata ne kwoli nze mba ndabye gwe kye weetaaga bw'oba tokifunye tekinsala naye oba osubidwa nze okulaga nti waliwo gwe kye weetaaga nagamba dijje ne mugamba nedda baliwo nga bangi nze nzirako nteekayo ne babiwerenga kati Rokija nti yaddako ng'obudde bugenze naye nga mmoze olunaku olwo asooka ku Paka View atambuze ebigere agende ku Bulu Africa lwali lwakusatu wemba nti Kampala ayinamu ebizimbe byonna nga kibuga kitambulira omwo naye nga olwali lwa Lion Island bwevudde enyanama direct Bulu Africa mu maaso ga Serena ngendo ngevuga baje kakiba ni bazizi bonna baddandalu bafudde kakati nenga muze bwajja oluyimba lwo limuleeta mu Lion Island baliya you are my African queen the girl of my dream you took me when I've been you make mati tingalingali nga bamuyita Two Face esazo ne afuna langa mutatu baba Nigeria obagwane bwatuuka kakana tokakana wesunge kuba waayita otadda
ekikaga nze nkifuna kati Rocky azze nti buli omu okuwira mu kyamuno kyeyalekawo nga kikulu so si bizibu bye naye nga olina kuyita mu bizibu n'omanya so ne ngamba DJ ne mugamba nedda ssebo ono butamuwa kuyimba sijja kuyimba ne mugamba bano be Rocky Giant benkya n'enkomaawo ne bamuwa n'ayimba n'afuna ssente n'agenda Blue Africa kati bino yajja abiŋŋamba ate nga olwo ntuuseeko nennyeko ku Good Life 2017 gwe wuliriza naye nalingana ng'ekyozo mubuuza naye omusajja oyo mukakuubaako mukasirikiro yali waggulu si kumutugambwa afe naye nga balwana Diamond Osika Wizo bonna that was Good Life nga Diamond Osika ye muntu ye star singano bling master ne wabatalidde alina making sure anti amaso ino mulaba naye Diamond Osika ate nga bafunye embiranye wakati wa Sizamani radio Wizo yali Good Life so yali waggulu nangamba Rocky basajja nalumba models mukakuba omu kuba kati nga nali nakulanya Diamond Osika nga tombira Good Life kakache nakola wale namukola bwe ngamba ne munnamu mukuba waaki ate nga muli mwenna gumutegeka kuwulire akiwulidde mama wuliriza byaddala namubuuza ngamba ne kati mwana mukuba waaki nga muliki muli mwenna nze sali mu Good Life naye ng'ensobi evaawa Sizamani kwana mukazi wa radio nga taliiwe ebyo kati ebyo bibeeramu mu nnyumba nga bobbe ebyamu bali bakuba Moses radio no baali bakuba limusi Diamond Osika yes man ye bade wange oyangu ovuma bino ffe tukoze embisi zawe mbanga njogera no kakanamu nze nzikakkanya bali bakulaba bampimisiza katugale program sidde mukogumu abantu bakitegere nti gwanvumbisiza ono yali asiga ebirangi kunuko namulaba 2013 so kakati nti ekyankwasa Moses radio okumugamba ne mugana ye Metallic Fish Rocky naawe mufaaki oba kitegedde baali bamukwa n'omukwano bonna tiimu emu Good Life Gift of Kado bonna beebo naye ebyo najja bigatta kati yali 28 okuva ku 26 nze nagamba nti bano bagenda okubeera Rocky Giant baani benja nga nsongera ku ye nakitereka kati okusookulaba Moses we twagende wa Okero amazaalibwa ge yes man okumulaba mbu tulife nenga wonna yamanya omujaso yamugamba buli omu attitude ya eke yange eya Moses yange kyovulaba tebaliiwo nsobola okuzza attitude yaabwe ekitiibwa so mujjukirako kyemujjukirako nti yajjukira nnyo teyeerabiranga lunaku olwo kwe kwava oluyimba simanyi oba onzijjukira naye nze nkyakujjukira nti okuva 26 ate mpaka 2017 lutwayimbako nze naye naye nga ayimbe ne bangi bashankisi bevidi bonna so kitegeeza ekyasembo yakirekera nze okwanagamba manyi akati nkakulekedde byonna biri omwo akati ka Moses radio yakalekera Rocky Giant era ensonga lwaki labayo akati kinedda byaddala omanyazi gamba kokuyimba no siku kyeyandekera no bonna bana bazemba laba naye yagamba nedda obulungi bwange okusima kwange nze wano Moses radio kai yakansiimako nangamba nkulekedde liyani mbabazi bonna tubaddewo nokikuleka listen omanyi mwana buno program obulaba bangi babiraba gye twakoze ne listen naddala ggwe dokita yampisa okujja wano tuli waka wano bwe mbaawo manya nti tuli ku direct and live abasigadde newe ziba 10 tewabaddeyo wabirabidde gwe saakulabye bamulekera Lilian Mbabazi ontya be bantu abali ku federation yamulekera banaye tubaagala nnyo wuliriza manyi lwakingambye tujatandikirawo wino mungi kumbabazi awo kungeri gyamulekeramu mbabazi federation walayi n'abaana ba Moses bakoze bali ku federation kitegeeza federation bosi wayo Lilian nze mbadde manyi bazaalayo n'abaana wulira program egenda mu ssaawa 2 Rocky zinakuba siibula